His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awadde obubaka bwe obw'omwaka 2024 era nga gwe mukwano gange abadde asuubira nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wa bulijjo era kyakuzannyirwako tukusekeredde nnyo ne tukugamba onywe ku mazzi kubanga ono President n'ebigendererwa bye banjawulo era mujja kulwawo nnyo okubategeera oba okubafuna. Tweyanza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubanga osobola okuvaayo ate n'oteekateeka bannayuganda era n'otutambuza kulaba nga Uganda yaffe eno esigala etambula, si Uganda yokka wabula bannayuganda ffenna nga twekwataganidde wamu okutereeza byonna ebyasoba. Tukusiima nnyo kubanga watulondera omusajja omugezi Honorable Ssenyonyi ku bwa leader of opposition. Okulaba nga Uganda yaffe ebeera ey'enjawulo ebbanga lyonna. Baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti Uganda eno ejja kuba yanjawulo era tujja kufuna Uganda ennungi singa tubeera nga tutambulira wamu okulaba nga tutereeza eggwanga ery'amaanyi, eggwanga ery'omulembe era eggwanga litwala bannayuganda ffenna mu maaso. Tusuubira nti His Excellency Dedicated President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu naffe tujja kuba bawanguzi era eggwanga lyaffe lijja kutambulira mu mbeera lya buwanguzi, si kuba n'abasajja abagezi abategeera ensonga baatutondera. Kankwe omukulu Honorable Ssenyonyi ate ng'ebigambo naye abyogera. Gwe kirumye genda onywe ku mazzi bwako weetuuza era tukutegeeza weewummuzeeko, this is Uganda, for Ugandans, not for you. Kabaka bwa Buganda buli sentro mu mirimu parliament eri mbwa kabaka bwa Buganda ababaka bangi aba Buganda aba NUP abalondebwa twagala kulaganayo bakulaba ensonga eziruma abantu ba Buganda. By the way, Katikkiro yayamba n'atujjukizaamu kawo kunkuuka aga nti kabaka si kabaka wa Baganda, kabaka wa Buganda, kabaka wa Buganda. Waliwo abandi emabega ne baga ensonga eyo nno bulijjo tugitunuulira bulala nga mweri so ye kabaka wa Buganda si wa Baganda bokka. So Buganda eri wano mu central eya Uganda era ebintu ebisinga byonna economic activities n'ebirala biri wano. Yes. N'ebinyiga bannansi bisinga wano. Era tuze tukubiriza era tujja sigala nga tukubiriza abakulembeze baffe ab'amadiini, abakulembeze baffe ab'ennono tukwatire wamu eky'omukisa omulungi abasinga bazze babyogerako ekiwamba abantu okutulugunya bannansi. Yes. Obubbi bwa ssente y'omusolo nti obukulembeze buno kiyamba nnyo bwe tukwatira wamu era njagala kubeebaza abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini. Ensonga zino bazze nga bazoogerako era tusaba basigale nga baziteekako nnyo essira. Tujja kukwataganira awamu era tujja sigala nga tusinkana nti aha kakati mulowooza tunyigewa waawula ekinyusi mwenga bakadde baffe nammwe nga abakulembeze. Kijja kuyamba nnyo nnyini ddala okuggusa ensonga zino kubanga ensonga eziruma Buganda ze ziruma Uganda kituufu buli ngeri yonna. Honorable General Ssenyonyi, mwina mechanism ki y'okutwakinga enkola y'emirimu ey'ababaka bammwe aba opposition kubanga yedde bantu bakulu ne waba batatuukiza buvunaanyizibwa bwabwe. Tulina whipping system, tulina chief opposition whip era nga alina omumyuka n'ebibiina buli kibiina kirina whip tabeera Nampala era nga yalina okuwipinga abantu abo kubakubiriza bwe ziba meeting eza committee, bwe ziba eza plenary oba oluusi tubeera ne meeting nga ffe nga opposition caucus bwe tutyo. Era nga chief opposition whip aba trackinga abeera ne file afuna feedback kuva mu zi committees ababaka baffe abaliyo
entula bazibeeramu kubanga ekyo nakyo kikulu kikulu tetuyinza kubanga tugamba gavumenti etuukiriza buvunaanyizibwa bwayo ate nga naawe ng'omubaka mu kakiiko totera kubeerayo mu paalamenti tobeerayo abamu ne constituency obuzeeyo kaakati emirimu ogikwasaganyizaawa so naye nga abakulu abakulembeze baffe tujja sigala nga tubakubiriza kubanga bano si baana bato bantu bakulu ate bakulembeze nga tulina okusigala nga twejjukiza obuvunaanyizibwa obwatuweebwa abantu abaatulonda so nga tugenda gamba nti kakati oba ogenda kujjayo mugoba kinaye kasa tusigala nga tusisinkana nga twogera ku nsonga zino n'okwejjukiza nti naye honorable gundi obuze mu kakiiko tukyalabikika ne mu plenary naki so kituyambako okusigala nga twejjukiza right sibulensi oluvannyuma naakuleka n'ogenda ate n'osanga febres mwebale tukyaza ffe ng'abakulembeze tujja kukola ekitusuubirwamu tusaba musigale nga mututaddeko eriiso ennyo mutuwabule naye nga bwe tukwasaganya bye tulina okukwasaganya nze ngamba abantu nti ensonga zino tezirina kuggweera mu paalamenti wali fenna nti bwe luba lubimbi buli omu akwate enkumbi afune wakabala eri mu paalamenti tujja gukuma tugenda gukumira ddala naye nga bwe tugukuma naffe netwagala tulabe nga gukuteyo mu buli ngeri yonna kubanga munange tewali simanyi nsima ebino kwongera okukola research naye ka research kenaakakola tewali nkyukakyuka yali ebaddewo nga paalamenti yo nga yo yegikoze paalamenti yes ejja kuyamba okugyayo ensonga zino ababbi tubalage nti kakati ono yabbye sente zino ono yakoze kino ono noono kakati mweno omwimuke nga bannayuganda ffenna ensonga zino kale tuzeetabemu okutulugunya bannansi obubbi bwa sente y'omuw'omusolo nti obukulembeze buno kiyamba nnyo bwe tukwatira awamu era njagala kubeebaza abakulembeze ab'ennono abakulembeze ab'amadiini ensonga zino bazze nga bazoogerako era tusaba basigale nga baziteekako nnyo essira tujja kukwataganira awamu era tujja sigala nga tusinkana nti aha kakati mulowooza tunyigewa waawula ekinyusi mwenga bakadde baffe nammwe nga abakulembeze kijja kuyamba nnyo nnyini ddala okuggusa ensonga zino kubanga ensonga eziruma Buganda ze ziruma Uganda kituufu buli ngeri yonna. Honorable General Ssenyonyi, mwina mechanism ki etwakinga enkola y'emirimu ey'ababaka bammwe aba opposition kubanga yedde bantu bakulu ne baba batatuukiza buvunaanyizibwa bwabwe. Tulina whipping system, tulina chief opposition whip era nga alina omumyuka n'ebibiina buli kibiina kirina whip tabeera Nampala era nga yalina okuwipinga abantu abo kubakubiriza bwe ziba meeting eza committee bwe ziba eza plenary oba oluusi tubeera ne meeting nga ffe nga opposition caucus bwe tutyo era nga chief opposition whip aba trackinga abeera ne file afuna feedback kuva mu zi committees abaka baffe abaliyo entula bazibeeramu kubanga ekyo nakyo kikulu tetuyinza kubanga tugamba gavumenti etuukiriza buvunaanyizibwa bwayo ate nga naawe ng'omubaka mu kakiiko totera kubeerayo mu paalamenti tobeerayo abamu ne constituency obuzeeyo kaakati emirimu ogikwasaganyizaawa so naye nga abakulu abakulembeze baffe tujja sigala nga tubakubiriza kubanga bano si baana bato bantu bakulu ate bakulembeze nga tulina okusigala nga twejjukiza obuvunaanyizibwa obwatuweebwa abantu abaatulonda so nga tugenda gamba nti kakati oba ogenda kujjayo mugoba kinaye kasa tusigala nga tusisinkana nga twogera ku nsonga zino n'okwejjukiza nti naye honorable gundi obuze mu kakiiko tukyalabikika ne mu plenary naki so kituyambako okusigala nga twejjukiza right sibulensi oluvannyuma naakuleka n'ogenda ate n'osanga febres mwebale tukyaza ffe ng'abakulembeze tujja kukola ekitusuubirwamu tusaba musigale nga mututaddeko eriiso ennyo mutuwabule
naye nga bwe tukwasaganya bye tulina okukwasaganya nze ngamba abantu nti ensonga zino tezirina kuggweera mu paalamenti wali fenna nti bwe luba lubimbi buli omu akwate enkumbi afune wakabala eri mu paalamenti tujja gukuma tugenda gukumira ddala naye nga bwe tugukuma naffe netwagala tulabe nga gukuteyo mu buli ngeri yonna kubanga munange tewali simanyi nsima ebino kwongera okukola research naye ka research kennaakakola tewali nkyukakyuka yali ebaddewo nga paalamenti yo nga yo yegikoze paalamenti yes ejja kuyamba okugyayo ensonga zino ababbi tubalage nti kakati ono yabbye sente zino ono yakoze kino ono noono kakati mweno omwimuke nga bannayuganda ffenna ensonga zino kale tuzeetabemu okukyusa eggwanga lyaffe. Tweyanziza nnyo Honorable Joel Ssenyonyi webali kulambulula nsonga abo bonna ababiyita ebya Justice abo bonna ababiyita ebya lwali ate kansubire nti nno obazikizza bangi badde boogera ebigambo bangi baliwo okusaasaanya bangi baliwo okwawulayawula naye gwe oyimiriddewo ku lwa Uganda era tusuubira nti okubeerawo okwo n'okuyimirirawo okwo kugenda kutwala Uganda eno mu maaso ate era tumanyi bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bwebuwani His Excellence ajja kuba wanjawulo ebbanga lyonna tujja kufuna Uganda ennungi gye tuneeyagaliramu bannayuganda gye banaanyumirwamu ate ffenna gye tunaabeeramu ng'abawanguzi.